Naku z'omwezi musanvu omwezi ogwokusatu omwaka guno ekitongole ky'ekitavvu ky'abakozi ki NSSF kyalangirira nga bwe kyali kikoze enteekateeka ezimala okulaba nga bannansi abamaze ebbanga lya myaka 10 n'okusoba ate nga bali wakati w'emyaka 4 kwana mu 5 eri abaliko obulemu okubawa ku ssente zaabwe basobole okubaako bye beekolera nga kino bakikola kuteekesa mu nkola etteeka eryayisibwa paalamenti gye buvuddeko nga liwa munnansi omukisa okusaba ku ssente ze okuva mu NSSF ebitundu 2 ku buli 100 ate nga abaliko obulemu bo batekebwa ku bitundu 5 ku buli 100. Richard Byarugaba ssenkulu wa NSSF mu ggwanga agamba nti abantu omutwalo gumu 14,900 beebaawayo okusaba kwabwe eri ekitongole okufuna ebitundu 2 ku buli 100 ze bamaze nga batereka mu kittavvu okumala emyaka 10 n'okusoba. Nga ku bano ekitongole ekyasobola kusasulako abantu 417 bokka mu mulundi ogwasooka wiiki eyise nga bano bakola ebitundu 3 ku buli 100. Bw'olaba ze tusasuddeko biliyoni 7.8 zino zandibadde za wiiki emu naye olaba nti mu wiiki emu tususizaamu kumpi biliyoni 2.8. Abantu abalina ssente mu NSSF eziri wansi w'obukadde 10 bakola omuwendo gw'abantu 3,666 bye bitundu 82 ku bantu 4,417 be basasulako nga bano baweebwa obuwumbi 16 n'obutuntundu 9 zikola ebitundu 21 ku ssente z'abaweebwa. Abali wakati w'obukadde 10 n'obukadde 5 bakola omuwendo gw'abantu 328 bye bitundu 7 ku buli 100 baweebwa obuwumbi 8 n'obutuntundu 9 nga zikola ebitundu 11 ku buli 100 ku ssente z'abaweebwa. Abali wakati w'obukadde 5 n'ekikumi bakola omuwendo gw'abantu 3 bye bitundu 7 ku buli 100 nga bano baweebwa obuwumbi 21 bye bitundu 27 ku buli 100 ku buwumbi 78 bwe bagaba awamu. Ate babali waggulu w'obukadde 10 bakola omuwendo gw'abantu 18 bye bitundu 4 ku buli 100 ku muwendo gwonna nga bano batekebwamu obuwumbi 31 n'okusoba bye bitundu 4 ku buli 100 ku buwumbi 78 bwe bagaba ku mulundi ogwasooka. Employers abamu bakumpanya nnyo abakozi baabwe ne babalimba nti ssente baziweereza ate nga ebimu tebaziweereza. So nze ndowooza nti buli omu kati ajje ku NSSF ajjeyo statement ye agende ku employment record ye afinding out nti oba essente ze zonna ze baweereza ziri ku statement ye, kubanga waliwo abamu abazze ne baba bagamba nti to qualifying naye ate bwe tugenda okulaba ng'essente baziweereza naye ne zigenda ku suspense account. Richard Byarugaba gwe tufunidde ku mutimbagano anti enteekateeka zino tezimusanze mu ggwanga agamba nti abantu abasinga okwemulugunya olw'obutafuna ssente beebo abatatuukiza bisaanyizo bimala nga bangi ku bano emirundi gye bazze batereka mu NSSF tegiweza myezi 12 egiragibwa mu ssemateeka. Abakozi abasinga bwe baba bakola tebafaayo kubuulira ababakozesa nti balina okutereka ssente za NSSF. In fact tumanye nti waliwo abakozi abamu abayogeranga ne bakama baabwe ne bagamba nti mu kifo ky'okuweereza ssente zange mu NSSF nze zimpe nzeeriire. So nze ndowooza nti kiraga abantu nti kati buli omu alina omulimu nga ate asasula NSSF alina okumakinga sure nti ssente ze zijja mu NSSF. Omuntu alina okufuna ssente zino y'oyo awezezza emyaka 45 ng'aterese mu kitongole okumala emyaka 10 ate nga tayosezzaamu wadde omwezi ogumu. Ono afuna ebitundu 2 ku buli 100 ku ssente ze, wabula nga kubaliko obulemu omuntu alina okuba n'emyaka 4 ng'ono afuna ebitundu 5 ku buli 100 era nga naye alina okuba ng'awezezza emyaka 10 ng'atereka n'ekitongole. Wadde nga togenze ku kitebe kya NSSF omuntu asobola okuyita ku ssimu ye n'ateekayo okusaba kwe. Titus Jemba, BBS Telefina ageesigika.